Isaaya essuula 35. Essanyu ly'Abanunule. Eddungu n'ensi enkalu birijaguza. Eddungu lirisanyuka ne limeramu ebintu. Ebimuli ebifaanana ng'ejjirikiti birimeruka, birijaguza nnyo ne biwowogana n'essanyu mu ddoboozi ery'omwanguka. Ekitiibwa kya Lebanooni kirigiweebwa. Ekitiibwa kya Kalumeeri ne Saloni. Baliraba ekitiibwa kya Mukama, ekitiibwa kya Katonda waffe. Muzzeemu amaanyi emikono eminafu n'amaviivi agagigumira mugagumye. Mugambe abo abalina omutima omutinti, mubeere n'amaanyi temutya. Laba Katonda wammwe alijja, alibalwanirira. Alage abalabe bammwe obusungu obw'Obwakatonda era alibalokola. Olwo amaaso g'abazibe galiraba era n'amatu g'abakiggala galigguka. Omulema alibuuka ng'ennangazi n'olulimi lw'abatayogera luliyimba n'essanyu. Amazzi galifubutuka ne gakulukutira mu lukoola n'emigga mu ddungu. N'omusenyu ogwokya gulifuuka ekidiba, n'ensi eyakala edda n'etiriika ensulo ez'amazzi. Ebibe bwe byagalamiranga walimera omuddo n'essaalu n'ebitoogo. Era eribaayo oluguudo olunene n'ekkubo eririyitibwa ekkubo ettukuvu. Abatali balongoofu tebaliriyitamu, liriba ly'abali abalongoofu. Kubanga abasirusiru abatali balongoofu tebaliyitamu. Teribaayo mpologoma, so teririnnyayo nsolo yonna nkambwe. Tezirirabikayo, naye abanunule balitambulira eyo. N'abantu ba Mukama abaanunulibwa balikomawo ne bajja mu Sayoni nga bayimba, n'essanyu eritaggwaawo nga libajjudde. Balifuna essanyu lingi nnyo n'okujaguza, okunakuwala n'okusinda nga biggweereddewo ddala.